Yes, alright. Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange inajo sinzo bango otuwuliriza wobale kwekumira ku mayuga naga Yugi Update TV era ng'okola kyamaanyi nnyo mbakulisaayo nnyo gye mubadde obudde bubadde webuti bwakinyika ggobe wane waffe mu Uganda abali emitala w'amayanja simanyi mu embeera eri etya oba gwe naawe ali mu sayidi z'omu Uganda mu bitundu ebyobunaayira ebyesuddeko ne mu kibuga simanyi gwe embeera eri etya. Kakati nno olwaleero tubadde mu parliamenti ng'abakka bagezaako kubanga boogera ku nsonga kuyisa reforms zaabwe ezikwatagana n'okunnyonnyola etteeka kuno libagala okuyisa erya UPDF Amendment Bill. Newankubadde ebyalabiddwako nga Leader of Opposition George Ssenyonyi agenda mu maaso n'okubanga kulira b'opposition banne okufuluma okwabulira parliament nga bagamba tebajja kubeeramu nga etteeka lino ligenda mu maaso n'okubanga liyisibwa. Kati Parliament Committee Board eraga nti ye eryoke okwalawinga ba civilian okubanga batrayingibwa mu military court ekintu ekikyamu ennyo ddala gwe mukwano gwange ali yampuliriza gwatana twegattako nnyongera okujjukiza kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako. Kampala, Uganda. The Uganda People's Defence Force Amendment Bill 2025 egendereddwamu okubanga esoyiringibwa mu parliamenti nga ne registrators nga bagenda mu maaso n'okubanga eno ensonga bagitwalanga nti kiri okay ba civilian okubanga batrainingibwa mu military court. Bill eno egendereddwamu okumendinga Uganda People's Defence Force Act okusobola okulaba nga streaming line okuteekawo composition of the organic and structure of the defense force bateekawo structure enkola n'engeri mu ggye lino erya Uganda People's Defence Force baprovidinge kye bayita okunnyonnyola obuweereza obuli mu offense bagenda maaso n'okubanga bannyonnyola court martial military court saako ne service force baprovidinge structuring enkola n'okuestablishmentinga okuzzaawo court martial mu defense force nga basinziira ku constitution eya Uganda n'ensonga related matters. Ba members abasinga ba parliament abali ku joint committee of the illegal and parliamentary affairs and defense and international affairs bagenze maaso n'okurecommendinga amendment ya Uganda People's Defence Force Act 2025 n'endala nyingi okukkiriza trials eri ba civilians okukolebwa mu military court newankubadde Supreme Court mu January nga 31 omwaka guno gwennyini gwe tulimu yali emaze okululinga out ng'egamba nti okutryinga ba civilian mu military court kyali unconstitutional tekyali mu mateeka. Eno nno okusalawo kuno kwagenda ne kulinking eri President Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa era ne kireetera okujjayo withdrawinga UPDF Amendment Bill newankubadde bill eno yagibwayo naye yali emaze okubanga eteekebwa ku mmeeza ya parliamenti mu Desemba w'omwaka guno. Mu mwaka kimanyi nti eno bill ya UPDF Amendment yabadde yakajja eyisibwe oba reintroduced bwiiki eno eyise emabega kitegeeza teweereddwa bbanga gwanvu na mwaganya era ekyaliko ebibuuzo bingi. Bill eno yasindikibwa committees bbiri for scrutiny zibeere nga zizeekenneenya ebeere nga yeekenneenyezebwa. Mu lipooti eyapresentingibwa ku parliament ku lunaku olwokubiri majority abamu ku ba MPs abagenda maaso n'okululinga ku nkola eno
nga bali bava mu kibiina kya National Unity Platform bali bava mu kibiina kya National Resistance Movement ekya NRM bagenda maaso n'okwaguluwinga n'okukkaanya nti amendment eno ebeerenga ekolebwako slight adjustment okusinziira ku lipooti era bwe bagipresentinze gwe mukwano gwange ali eyampuliriza baleese ne opinions endala nga bagamba bwekibanga exactly Supreme Court yali egamba nti basivilian tebagwanidde kubanga bawuzisibwa mu military court era bano bawunzika bakonkludinze nga bagamba trials ziyinza okukaalinga okukolebwa trials si ze boogerako ez'okukozesa basivilian mu military court mu martial court kakati nno ng'oggyeko circumstance eno eriwo bagamba mbu as long as basivilian bali safeguarded era nga bajja kubanga bateekebwako fairness mbu tebalaba nsonga lwaki baba tebawuzisibwa military court abantu wano we bagamba komiti yayongera maaso n'okunnyonnyola n'okutegeeza nti military trials zigenda kubanga zapplyingibwa ku ba officers and personnel within the defense force naye balina okwadressinga elements eza national security nga results civilian ezibasobola okubanga bengenjingiramu mu actions eziririyo ezisobola okubanga zimpactinga national security kati actions zonna zonna ezinenjigiramu civilian nga zinaaba affectinga national security kitegeeza nti ezo zonna mata civilian kijja kuba zijja muleetera okubanga military court ebiyingiramu era nga bamutwala ng'awozesebwa military court mu martial courts kati wano wenjagala okubuuliza golooza acts si ze bagamba action ki okujjako nga balina ebibiina bye batagetinze nga bulijjo ebakwata abaana ba National Unity Platform olw'okwambala red barrets ekyambalo kyabwe saako n'okwagala okusilensinga opposition obutacriticinga ku gavumenti bongera bagamba mbu nno bajja teekawo typical reserves eziri under military law ensonga waki bagenda ku establishingawo offenses mu UPDF Act mbu baagala kuloadinga ba civilian naddala abo abali criminal abalebolingiddwako okubanga bagendagenda mu act zino okusafeguardinga national security mbu nga bagaadinga eggwanga ku ba civilian obuteetaba mu bintu byonna ebikangakanga n'okutiisatiisa security y'eggwanga komiti ng'enootinga mbu byezimu ku nsonga ezigenda okubanga ziyisibwa biiru eno esobole okubanga eweebwa omwaganya okuyitawo ze zino ensonga zenkunnyonnyola wano newankubadde kyanotifyingiddwa nti exceptional circumstances enkola Supreme Court saako ne bill talks zibaayogera ku biiru eno tezaali mu proper defined tezaalidefindingibwa newankubadde zaaleetebwamu okubanga zivumiriza eri amateeka komiti egenda maaso n'okunnyonnyola nti circumstances ezaoutliningiddwa mu biiru ziri determined ne aspects eziri required okukolako revisions okusobola okulaba nga baziteeka mu legal principles mu nkola eza bulijjo kati baagala kudiragana amateeka ne principles zaago okusobola okulaba nga amendment bill eno bagiteeka eberenga saturatinga ne legal reforms nga kwegamba mateeka ga bulijjo era nga gatambulira mu bantu kibaagala okufuula ng'okwata obukwasa omuntu wa bulijjo omutwala mu military court kwegamba tekinyamiza nnyo era balaba nga kintu kya bulijjo kisaanidde okubanga kikolebwa gwe mukwano gwange ali eyampuliriza temuliimu buwaayiro busafeguardinga civilian butya waataatwalibwemu mu military court newankubadde n'abeera alumiriziddwa okumupaatikako omusango go action ezo ezigenda mu maaso n'okwengejingibwa mu martial laws kati wano wetugambira nti UPDF amendment bill eno yandibanga ekyalimu ebirumira bingi gwe mukwano gwange ali eyampuliriza oli ku Yugi Update TV kwa dosinziro bango tuuliza era we bali kwekumira ku mayengo gano mbagala nnyo
mwenna abali ku diaspora abali mutala w'amayanja mwe bali kwekuumira ku Yugi Updates.